kumaca nagenda kuluza sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange nga mbagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati ebyo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Simanyi gwe nnyinza kwebaza naye weebale kutubeererawo obeereddewo abantu abatasobola kweyamba munnange. Weebale nnyo weebalire ddala munnange wajjozeewo Mukama akwongere yongere. Neyanziza neyanzeege wambeererawo nga ndi e Dubai nali siina kye ngenda kukola mu butuufu nga oba naakola ntya naye nombeererawo munnange ate kati era ombeereddewo mu ddwaliro. Neyanziza neyanzeege maama. Nkaya kumaca nagenda kuluza sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange nga mbagatira omulundi gumu. mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati ebyo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. n'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Muzzukulu wa Baligyemu yakubuuzaako Sebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga omalu ali ku kamera nga bulijjo. Olunaku lwaleero tusinzidde wano mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago nga tuzze okulambulako ku mukwano gwaffe. Mukwano gwaffe ono twakulako ku Katambike we yali asaanidde ku kisaawe. Twali tukomawokko naye communication ewo neebulamuko nemunoonya nemusange waka nga ate taata mulwadde. By the way taata yafa. Bwe mwajja waayitawo ennaku zaalinga nnya taata n'afa ne tumuziika. Omwoyo gwa taata Mukama gw'omulamuza ekisa ate nga kibi. Okay, twava eyo ate era communication neebulamukawo. Twali mu biseera bya COVID ng'omanyi ng'entambula ne bazigala ng'entambula nzibu kwegamba tubulwamu. Simu gye nalimu okunkubirwa ng'ali wano Mulago nga ngamba nti Eriso Baligyemu. Eriso lyayabika nga sikyalina kyakkola nenzija e Mulago. Bwe najja e Mulago najja nga nzize kujjamu liiso lyokka. Naye bwe natuuka mu baamaaso bagenda okukebera sukaali ng'akuuma tekasobola mubala. Ne bansindika ku emergency. Ne ngenda ku emergency ne mmalayo wiiki emu nga bajjanjaba sukaali akkakka. Ne banjja ku emergency ne banziza ku waadi y'abasukaali nawo ne mmalawo ennaku nga nnya. Awo ne ndyoka ngenda ku byamaaso. Kati we nagenda ku byamaaso ne bakebera ne balaba ng'alinga akkakkanya sukaali ne bantwala mu siyeta okunnongoosa. Naye siyeta okunnongoosa we natuukayo ate era n'alinnya. Olwo olunaku ne lunfa ne batannongoosa ne baŋŋamba nsooke mbeere nga neepima buli kanaku. Ku makya bwe mba ngenda okulya breakfast nsooka neepima ne neekuba empiso ya insulin. Kati ne kimbeeramu kizibu kubanga nga sirina glukomita ate nga nina kusooka kuddayo eri mu waadi y'abasukaali. Abawaadi ya sukaali wetuukawo ne baga twakusiibula ne mbaga banne mwansiibula naye akuuma sikayina. Ne bagamba gula akuuma ne mbaga bannaye ssente wendi wano sina. Ne bagamba olina okugula akuuma kubanga lumu baapima ng'ali mu 3 point something. Ne bagamba kati we nate oba kubanga weekuba empiso nga tolina kuuma ka glukomita akapima sukaali wadde ojja kufa bufi. So ne banga ono obeera nga weepimye obeera osobola okumanya nti kati nina okwekuba empiso nina sirina kwekuba mpiso. Ne ngenda nga mu monitoringa sukaali okumala wiiki nga nina okulagaliza tusabasawo
kati era wampimye abadde bwati paka ke balaba ng'alinga agenda atereera ate lisinga ali biro 10 awo ne bantwala ne bannongoosa naye obuzibu nfunyemukko bungi akasente ke najja nako kanzigwako eyali anjijanjaba nanzirukako bankuba kalifoomu nga baneighbours be balina okunnyamba kagamba nga kujanjaba yali wa famire yo janjaba yali sister wange naye twatuuka ekiseera nga abantu kye tuli ababiri tekiriiwo kati bwe yaŋŋamba kaŋŋendeko ewaka nkomawo teyadda naye nange nenkiraba ng'era ssente ez'okulya nga tezizo zituweddeko ababiri kubanga nange kennyini ng'ekyokulya kyakukakabukasi kunywa bwogi wa waadi bwotyo mpolampola paka okusawa ya leero. Kakati bana mu ddwaliro omazeewo bbanga ki? Najja ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda kati paka kati ndaba guno bulabika buweddeko. Banakusiibula? Okunsiibula bansiibudde naye nga waliwo era ebyetaagisa okugeza ng'akuuma akapima sukaali baŋŋambye lino eriiso lye batalongoosa sisobola kulaba nnyo ate nga nina okwesikira insulini ne mwekuba nina okumanya nti eno level 20 ekiro 14 naye sobola biraba baneighbours adde nga bannyambako so kati akuuma ka glukomita nembeera nga nkeetaaga no nembeera nga neetaaga galubindi baŋŋambye zirina okubeera 2 in 1 nga sigamba nti wemba ntambula njijako zinaalaba nga ntambula ate wemba nsoma insulini nenteekako endala baŋŋambye ziri 2 in 1. Dokita naŋŋamba we bataseerako ku University Hospital neyamakerere waliwo University Hospital manyi weeri naye nga ye kyeyayise obutaseera munne naye nze nga kyenekuba yange ezitandikira $340 ezo eza 2 in 1 ofuna eyana obeera nga atiisi ojja kubeera nga eri bulungi nga terina kizibu waba ziyunga 2 omulundi gumu. Kati ku bya sukaali baŋŋambye nkomewo ndaba omusawo omukugu eyakuguka mu bya sukaali bo ne baŋŋamba wano ebyaffe amagezi agaffe we gakomye olina okulaba omusawo nga yakuguka mu bya sukaali kati bange nkomewo olubanga lwakutaano ne mugamba olwokutaano luno simanyi oba naaba n'akasente munnange maama yali kunsapootinga naŋŋafuna olwokutaano lwonna lonnojje ate tokolesa insulini ndala kolesa mixtard ate bya bbeeyi naye era akacupa katini bwe kati k2.5 ogenda okasikamu bwoti 20 buli lwoba ogenda okulya ogenda okulaba nga tekasobola kuweza mwezi. Eyo byensanze. Wankubirako kasimu nongamba nti oli eno oli sitaaka nange nenkubirako ku mukwano gwo eyakuyambako wetwabeere ekirala badoctors badde bagambye nti basobola okunteekamu eriiso ezzungu naye nga liri kiivu kale ng'oli bwakutunuulira bwati tasobola kumanya nti olina eriiso limu kati engeri gye njagala okwekolera bannange nkooyo okusabiriza osaba muganda wo n'okola otya ate takuwadde onyiiza ate woonyiga nga sukaali alinnya puleesa nina alusazi nina byonna bindiko Titengawe mbanga nsobola okuyambibwa nayo eriiso eryo nembeera nga ndifunye nsobola okukamula omunaanansi kubanga oli abatajja kwenyinyala batasobola kutegeera nsobola okukamula omunaanansi nsobola okukamula obutunda bwemba nga nsobodde ofuna firiji ne wenjiteeka kuba kati ebintu webiyimiridde bya ssente ate okubeera naawe nkukubira buli kaseera munnange taata oluusi n'omuntu naye akwetama kuba kati amaanyi nina nsobola okutambula ate sukaali agenda kunnuma paka lwe nnaafa yeetaaga ddagala kale mbanga nfunye kye neekolesa kiba kirinamuko omulamu nga mmanya neekozesa leero nina appointment ne dokita nsobola okugenda nga sirina gwe nsabye kale kyekyo nakusabasabye kozi era embeera y'ennaku zino noŋŋamba okusaba mukama wo nti njagala kugenda mu sukaali wabanga weekozesa oba ojja kugamba nti enkya nina appointment ne dokita kati awo mba ngamba enkya sijja kukola kati wesikola mba nenfuna appointment ne dokita nenkomawo enkeera oba olwennyini nenkola emirimu gyange kuba kati amaanyi ng'ayina. Kati naffe wankubirako kuko nengezako okubira ku mukwano maama wange atengera mukwano gwo nangamba SB4 siri bulungi naye omukyalo nomumpeera akasente kano nampa akasente kano nkakuwe kakuyambeko mukisanja nesimanyi anange temwandabako nga nje Dubai mu ababiri naye nali bubi maama nanyamba nali n'abantu be nali nabo nga ngaba nabo mulimu atuuke waffe nga bagamba tewaliwo atuuka waffe naye munne maama ne musanga ku kisaawe maama nambeererawo maama nampa ssente ze natandikirako okulya era in fact zo tajjanjabako ne taataawo paka lwe yafa maama ssente ze yampa maama mukama amuwa omukisa
wadde akasente ako mama fina nno abeera mama wange mukama kuomu mama wa ggwanga kubanga nze namulabanga ku TV ng'ayamba abantu bangi n'olaba ono okusinga netegeeza nnyo lwe yawa full stop ebintu ne ng'ayibambye omukazi ono ng'alumirirwa tuluwulira abantu nti gundi mugagga nnyo naye nga talinaako wadde ofani gw'alabirira naye mama buli omu amuviirayo banne simanyi kyakola mama oba omulabyeko munnange oba naye kati andaba munneebalize munnange simanyi kyakola munne mukulu wa SB4 ate ne tuba tawanya ne mubeererawo nange mukubire mwebazeeko oyinza oluusi okwerabira simanyi naye nga kyoba omanya atoberedde mu bintu bingi siggwe wekka naye yangambye mukyalo mutwalira akasente ako kamuyambeko mu mbeera gy'alimu wamukwatako nnyo era kyamukutteko nnyo we namunnyonnyola nti oli mu mbeera bwetyo n'antuma era yantumye wano mami ensula mami oli ku SB4 Media mami omukyala mulabi ow'Eriso era uuna akasente akafunye naye amaziga gaalimu mune maama simanyi bwe nnyinza kwebaza naye weebale kutubeererawo obeereddewo abantu abatasobola kweyamba munnange weebale nnyo weebalire ddala munnange wejjozeewo mukama akwongere yongere neyanzeege wambeererawo nga ndi e Dubai nali siina kye ngenda kukola mu butuufu nga oba naakola ntya naye nombeererawo munnange ate kati era ombeereddewo mu ddwaliro neyanzeege maama wale kutubeererawo nja kutereera maama nja kutereera eriiso lyo Baligyemu kati kiwundu kyokka kale maama munnaye nasanyuka nga nkulabyeko nja kusanyuka nnyo bannange kale mami tweyanziza nnyo maama waffe mukama akuddizeewo amiina kale kaneyongera tunyumyamuko naye wano yantumye nangamba obubaka obwo mukuwe ogezeeko embeera yenawulira ng'olaluka okulya kubadde kuzibu era enfuutuka wano oba nsooke mu woteeri nfune ku kyokulya ekirungi sikulimba tomuseka bannange mbadde nga ndi ku buugi bwa ddwaliro batuwa obuugi ate kati nafuna ekizibu akawunga abasawo bakyakaŋŋaanye n'omuceere ate bye baleeta kati ng'ojjayo ebijanjaalo funa 10 n'ogulayo capati bwe bityo olumu ote olufunye n'obuuta ebyo ate olina okumonitalinga obulwadde olina okumonitalinga makerenda batuwa mangi kiwundu biki ekirungi obulamu okyabulina kuba ffenna kyetukabira bulamu obulamu bwo weebuli kuba kati mpulira ddala mukulu SB4 nsobola okukola kuba kati Eriso ke Baligyemu sirina pulaani yagenda bweru n'essukaali yennyini kati eyo pulaani yo ganti nzirayo ku kyeyo kati nfu kati nina kubeera nga njiyiza muno mwennyini mu Uganda kiseera mukama kwongera obulamu naye nga mama waffe omulungi mama fina tweyanziza nnyo obubaka omukyalo ono abufunye naye twongere okumusabira ate mukama abeere nga amukuuma ebirwadde byalina bingi alina sukaali pressure alusa ogaago maaso ebirwadde byo bingi ngwali eyo osobola okumusabirako oba oli awo ne mukama nga ate ne mukama bwe tumwekwasa buli kimu kibeera yasinga okukimanya gamba gwe olina ali eyo nga olina obuzibu oyinza okuba nga olina obuzibu naye nga obuzibu bwolina buyinza okuba nga tebutuuka ku bwa mukyalo ono manya nti gwe alina ebizibu ebiri agwali eyo ng'olina ebizibu si gwe wekka waliwo ate abalina ebizibu ebisinga ku by'omukyalo ono bajja mutera okunkubira SB4 tutwalira mama fina SB4 baminyambo ontwalira mama fina SB4 nze sirina lukusa lutwala muntu wa mama fina alaba omuntu either mu mawulire oba namusanga ng'omukyalo ono twamusanga ku airport n'amulaba n'amuyamba n'akomawo abadde mu nsonga nnyingi mu mbeera nnyingi zikutagala ku mukyalo ono naye sirina lukusa lutwala muntu wa mama fina bannange simu eziri ku screen eza mama fina z'olina okukubako n'abeera nga akola ki kyansi wekwata
nakuyambako ate naye taliwo kumala buli bizibu bya bannayuganda bannayuganda tulina ebizibu nange kenyini nina ebizibu ne bwe nkola nabo balina ebizibu naye omukyalo ntaliwo kumala bizibu bannayuganda bannange abamunyiga n'okunyiga nolaba mu comments olina teka ku comment ennene naye sente omukyalo oyo zaakuwa aba sente omukyalo oyo zaagaba sente zize ayamba buyambi kubanga alina omutima oguyamba nze sometimes lumunja kukolako ko program by the way lumu nange nyigamu naye abasajja bagagga gye bali bakirumira ba ambani nga gye bali nga bagagga naye notawerako nti avudeyo nayamba omuntu ng'ono bo nga tembavuma nga tembakomentinga naye olwokuba ono yalina omutima omulungi yavuddeyo nayamba abantu abamu nayamba lwatakuyambye n'olufuula olutalo bannange tebamusindika si mukozi wa gavumenti nti agenda kujja ayambe buli omu lwasobodde gwayambako tulema ate okubitwala ku sayidi na tulema ate okubifunamu obubi bannayuganda chance wejja n'ofuna chance nakuyamba olina kwesunako waba takuyambye beera ng'ogezaako tumanya olunaku lulituuka oba oli awo naawe nakuyamba naye tumubalirire nange nneme ng'okurisivinga amasimu ate aganyomeza nti oba ntwaleyo mama fina wagana okuntwalayo bawutwalayo bakola batya bawutwalayo bafaanana batya bannange siri connecta mbegayiridde andi sagala kusaba yadde ekikumi ekyo nti nkutuuseeyo nedda ekirala mama fina tali ku Facebook mbegayiridde tali ku Facebook abamunonyeza ku Facebook bajja kubabbira bwereere nze muzukulu wa Kabajja Omugeyi Ssebunya umalo kazo ku kamera ne Semanda katukoleke katudde mu ddwaliro kati nzira mu ddwaliro namaze okupakinga naye ngenda kusooka ngende nsasula akanyama dokita Munoonyo wa Kanyama nsooke musasula akanyama bayo kyawo n'obunyama akanyama babeera nga bakujjamu Eriso bakujjako akanyama ne bakatwala mu laabu mbadde manyi nti bayo kyobunyama buno nange njala mbadde mugenda kutumya yaka kati akanyama ako bakebera oba tolinaamu kansa mu liiso ko tekaddirawo abatusookawo ennyo waye bukomyewo ne abasindika mu Cancer Institute kati ffe waffe tujja kudda buziriza tusinzifune kwa kati bagenda okulongoosa bangi ab'abaana bangi obutanda ate bwosi bwe bungi obuli awo essebo katukusabire essebo neyanze mwebale kujja kuba kati nzaani ne mutindiga olugendo muli baana bato ne mujja neyanziza nnyo neyanze kazi wali okolerawa nali nkolera Saudi Arabia obuliso okuluzibu kwe bava nagenda nga amaaso 2 malamu naye Eriso gajja galwala gombi bwe bagenda okujjanjaba erimu lyakomawo nga ddungi naye era nga si nnyo nali era nga we nagenda kubanga bino ebyagalubindi tebyalimu okusooka okugula galubindi biki kati okutuuka erimu eryawonaawonamu eriddaalyo ne ligaana we najjidde wano nga kyo sikyasobola kuzibirira ng'ekintu kivuddeyo ekityo ekimunye ne bagamba tebasobola kulirongoosa okuleka okulijjamu kazi gava ku kyokulwala amaaso gano nze ng'omuntu nalowooza nti natabula sabbuuni Clorox safe waliwo n'ekika ekirala ekizibu kati olumu wootabula nga mukama wo omukyala ayongeramu agamba njagala mpulire nga toyeewunya kino kati mu kukola bwe nti mopa kyemanye akantu ne kansamukire oba okubanga nali mu kafa akafunda muli amaaso ne gabeera nga gafiiriddemu nze bwe ntyo bwe nkirowooza ku lwange ng'omuntu katukusabire mukama gy'asinga okumanya embeera mukama gy'asinga okumanya obulamu bwaffe ate era mukama alina pulaani ku bulamu bwaffe so gwe nawe naali eyo mukama alina pulaani ey'obulamu bwo nze muzukulu wa Kabajja commentinga likinga ate era sharinga programu eno gwe okutteko abajja nga bafollowinga programu eno subira ndowooza omukyalo nomumanyi fenno oba ogwaffe tukyagutwala mu maaso yongera tufollowinga genda ku Facebook noonya SB4 Media Tuggussa Enssonga olikinga page eyo ogenda ne ku YouTube osearchinge SB4 Media Tuggussa Enssonga ate era nayo osubscribinge ku YouTube channel yaffe bera bulungi weraba